The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi munnange yandiba ng'ayongedde amaanyi mu by'okusula gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni era nga bano basula ku bunkenke. Olaba Yosite Buhabulwa avaayo n'akkiriza nti ddala atidde ki omwana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kyayinza okuba nga ategeka okuzzaako oba okutegekera eggwanga. Bino nno Omukulu Museveni abadde akyegumyagumya naye nga bannansi bamugamba leka entebe y'obukulembeze bw'eggwanga biira abaana bato batwale entebe yaabwe. Munnange Museveni abadde tatuwuliriza mpaka ojjo y'abalamu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the elected president of Uganda bwe yayimusizza eddoboozi ly'Abannayuganda n'abakunga n'abategeeza nti kika n'akaseera ke tulina okulaba nga twerwanira yino chance eweewaawo eyinza okuba nnene oba ntono naye n'atukoowoola tuyimuse entegeera zaffe tuyimuse obwagazi bwaffe bwe tulina eri eggwanga lyaffe okulaba nga twenunula. Bwe bati bannansi ne batandika campaign ey'okulaba nga bakoowoola Bannayuganda okujja okubeegattako ng'ennaku z'omwezi 5 okulaba nga bejjako omumpembe, ekintu ekitadde gavumenti ya Yosite Buhabulwa ku bunkenke n'okuba nga egamba nti ddala kiki omwana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kyayinza okuba nga ategeera, kyayinza okuba nga ayagala Bannayuganda munnange babeere nga bafuna obwenkanya obw'ensi yaabwe kubanga Museveni yatuggyako eddembe lyaffe. Museveni atufuga mu mbeera ey'obukyamu. Bino byonna Museveni byakola bimenya mateeka era gwe Munnayuganda gwe muganda wange yonna gy'oli tugengera okutegeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the elected president of Uganda atuusizza Museveni ku kyokya era nga Museveni asula ku tebuukye. Museveni bino tubaali tubigamba nga yeefuula omuggumogumu naye kaakati balaba nga ayagala n'okwogera ne President Kyagulanyi Ssentamu naye talina paasi eyinza kwogera naye kubanga Bannayuganda be basalawo ani abakulembera ani abatwala mu maaso. Bingi bibadde byogerwa, bingi bibadde bikolebwa, bingi Museveni akoze vulugu mungi okulaba nga gwe munnansi akuggyako ekitiibwa kyo, akuggyako entegeera yo, akuggyako endowooza yo, akuggyako obuwagazi bwe bw'olina eri eggwanga lyo olw'okuba munnange yalina ebibye ebigendeerwa bye bitonotono by'amanyi by'ayagala okutambulizaako Uganda. Umanyi ye Museveni yatugamba nti tali servant wa Munnayuganda wabula ye yajja kwenoonyeza bibye, yajja kutugumbula, yajja kutta African warmonger, arrest him now. Bigambo Bannayuganda batandise okutimba ku Entebbe International Airport olw'okuba nga bagamba nti omumpembe ono bagenda kumujja mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ate nga Yosite Buhabulwa tukutegeeza nti ssebo ogenda bubi. Bw'oba olowooza nti no Bannayuganda akabanga ke bamaze nga bakugumeekeriza bakulese olowooza nti no babadde mu kusaaga babadde tebalina byakola oba olowooza nti babadde banyumyamu bunyumya bw'ogenda okakasa nti Munnayuganda yakwetamwa, Munnayuganda yakoowa, Munnayuganda ayimuse asituse eddoboozi lye, ayimuse asituse entegeera ye okulaba nga akwenunulako Yosite Buhabulwa. Byonna byekoze Bannayuganda ke kaseera naawe obisasulire. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the elected president of Uganda agenda kukanula. Wadde weefuula Ssaabalwanyi, wadde weefuula omutegeevu naye tukutegeeza nti obutegeevu bwo n'obwa Ssaabalwanyi bwonna bugenda kumwamukako anti omukulembeze w'abantu the elected president of Uganda kasita aduumira tewali kigaana. Era twebaza baganda baffe mwenna Bannayuganda abataddemu amaanyi mu kintu kino. Museveni abadde agenda tufubbalako nga tewali amugambako ng'akola by'ayagala naye ng'abikola ku lulwe wabula si ku lulwe gwe Munnayuganda. So ke kaseera Bannayuganda tuggule amaaso gaffe tutandike okulwanyisa omumpembe ono atuviire mu ggwanga lyaffe, naffe tufuneko obwogerero, naffe tufuneko ku kitiibwa. Ne Museveni atwambuddeko ekitiibwa kyaffe, Museveni atwononedde buli kimu. Tewali Museveni kyalese gye tugamba nti wano we tunaatandikira wabula byonna nga biwedde tujja kutandikira Mukama w'anaaba ayagadde naye nga ye tumugamba tumutwala oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki. Museveni ye ebibye byagweddeko agenda oba agenza atya n'effe emishoni yaffe yakumujja wano. Cause tewali akyayinza kuba Museveni chance, tewali akyayinza kwesembereza Museveni, tewali wabula kye tugenda okukola tugenda kuba tumujja wano mu bunnambiro.
tugende twanirize omukulembeze w'eggwanga ng'akoma oba nga ava e South Africa. Mukitegeera bulungi nnyo. Tugende twanirize omukulembeze w'eggwanga ng'akoma okuva e South Africa. Kakati gwe wenna Munnayuganda manya g'ekika ekya waggulu, manya g'ekitalo. So Bannayuganda mbanirizaako mwenna gye muwangaalira abali mu bitu abali mu kule tulina bingi nnyo ebyokwogerako. Busente butono nnyo twandibaye tufokasinga ku olya bye ekinene nnyo ali mu kukukuta n'omugaati gw'eggwanga agufulumya eggwanga. President ekigamba ayogedde bulungi nnyo n'abagamba nti Bannayuganda awo nakyemalira waatwagala tubeere nga twerwanyisa tubeere nga tukola ki tubeere nga awo waatwagala. Ekitegeera tewali kya kyatwagaza. Abavubuka mwerabidde nnyo nti Museveni ye tali baagala kubanga Museveni senga yali ayagala abavubuka yandibadde abateekerawo emirimu. Okitegeera yandibadde abateekerawo emirimu abavubuka bandibadde bagenda ku mawanga ge bandibadde bagenda ku Buwarabu bagende bakube ekyeyo. Senga yali ayagala nnyo abavubuka yali alina okuba kuliyetingirawo emirimu naye yabalaga okulaga nti abaagala n'emirimu yagana giba kuliyetingirawo. Okitegeera n'emirimu yagana giba kuliyetingirawo. Kakati oyinza otya okutandika okukozesebwa oyo omuntu afaanagana bw'atyo nti akwadde obusente ogenda obeekugulwanyisa. Ate kisinga okukwasa ennaku nti abavubuka temulwana Kyagulanyi Ssentamu nga kwotadde ne baganda baffe bakadama. Nze simanyi nze ennaku zino badde mmanyi nti bakadama baazuukuka obwongo, naye bw'obanga omanyi nti oli kadama ng'oli mu kiyumba mu byaddala nkwagaliza ofune obulamu, naye bw'obanga omanyi nti oli mu kiyumba ng'otembeeta Museveni oba nti owagira Museveni nti oba okola ki, ekyamazima nsaba Katonda mukama wo akwate passport yagiyuzeemu aleme kusasula musaala akutulugunye, naye situagala akutte twagala osigaleyo ng'oli mulamu ofune lesoni kubanga tomanyi na nsonga lwaki oli masikini essaawa ya kakati, tomanyi nsonga lwaki nti oli ku kyeyo. Gwe omuntu avawo nesimanyi n'ogamba simanyi Kyagulanyi Ssentamu ki kyatuyambye ki kyakoze ki kyakoze ki, gwe soka weebuuze Museveni ki kyakuyambye nga kyasobola ennyo okukola ekyamaanyi ennyo kukutwala mu Buwarabu naye nga gye wandyagadde. Bannyinaffe bangi basomye obusawo, abasomye obwa dokita, abasomye obwa dokita, abakoze ki, naye munnange bafundikidde bagenze kuba kye bakufundikidde bagenze kukola bwakadama na bwa ssekadama. Lwaki? Lwa nsonga nti Museveni yagana okufa ku muvubuka. Kakati gwe omuvubuka nandisuubidde nti mu kiyumba gy'oli wantegedde ensonga lwaki oli mu kiyumba. Okitegeera kyandibadde beta nnyo n'otegeera ensonga lwaki oli mu kiyumba, n'otegeera omuntu kyakusindikiriza okugenda okukola obwakadaama kubanga tewali yali akedde ku makya naye otakola bwakadaama. Ekyo mbabuulira, tewaliwo n'omu yali akedde ku makya n'alowooza ku kintu ky'okugenda okukola obwakadaama. Taliyo. Okitegeera naye abantu just bakeera ku makya ne balaba nga mu Uganda ng'ekyamazima tewaliwo kiddako. Okitegeera omwana amaze okusoma siniyafu, omwana amaze okusoma ki, naye nga tewali kiddako. Nga kyasobola okukola ekintu kimu, nga asobola okukola ekintu kimu kyokka kukwata ekkubo kugenda ku internal affair kufuna passport ate agende asiikiine. Okitegeera nalabyeyo omuganda wange yankubidde yaze mu kanibokisi kange n'aŋŋamba naye yadde Museveni mumwogerera bubi naye mumwogereko mumwebaza okubatemera ekkubo eryokugenda okkuba ekyeyo. Tewaliwo muntu yali ayagadde kuva mu nsi ye. Ekyo nkibagamba tewakyaliyo omuntu yali ayagadde kuva mu nsi ye nti yagenze kukolerayo okujjako oli ng'avudde mu nsi ye nga just yagenze kuwumula mbuwumuzi na famire ye. Okitegeera excuse me, just oli ye ng'avudde mu Uganda ng'agenze just kukola ki, ng'agenzeeko bweru just kulambulako kukola ki, naye for a moment omuntu kakwate ekkubo n'agenda n'asawo n'agamba ngenze naye ng'ekyamazima tamanyi oba anadda oba tadde. Ekitegeera naye ng'ennekyokudda takidda. Abaana kati bali mu kiyumba
Museveni alina abantu be yasasudde abamu abali mu kiyumba. Abaana abawala ababa mu kiyumba nga bo agatandika kwatakinga Kyagulanyi for nothing. Naye gwe mwana muwala ali mu kiyumba njagala nkubuulire kino. Before nga tonaba kutandika kuyisa mu family ya Kyagulanyi Ssentamu mu maaso sango ne Kyagulanyi Ssentamu kennyini maaso. Njagala osooke weebuuze. Abaana abali mu detention centers abaana abavundira mu makomera. Njagala ombuli omunnabyabufuzi n'omu ng'akolera mu Museveni oba ng'ali ku ludda lwa Museveni. Eyali atutteyo obudde n'agenda n'alambula ku baana abo mu deportation centers saako ne mu detention centers gye bali. Ani yali abalambuddeko? Mwe bakadama mwerabidde nti Kyagulanyi Ssentamu His Excellency yategeka n'ebivvulu nga sente just ezigenda okuva mu ng'omulamwa gwe ziriko nga zigenda kuyamba kubamu ku baana abali stranded mu Middle East. Okitegeera? Gwe kadama nga tonnaba kuvaayo kuvuma Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Jjukira bulungi nti y'omu ku batono ennyo abaali bavuddeyo ne bagenda mu Middle East just nga bagenze kulambula mbeera y'abaana abo bwe batya bwe bali abali mu torture chambers abali mu detention centers. Okitegeera? N'agenda n'ategeka concert n'ategeka ebivulu naye nga ssente zonna ezivaamu nga zigenda kuyamba kukuzza baana Uganda. Ayimba Sidiru yali yatuuseko mu baana mmwe abali mu Saudi Arabia abatandise okuvuma Kyagulanyi abaweereddwa obusente. Gavumenti ya Uganda oba embassy ya Uganda yateddeyo obudde n'egenda n'etandika okubalondoolako mu torture chambers eyo mugundi mu detention centers gye muli. Njatwebuuze mujjukira bulungi nnyo nti Kyagulanyi Ssentamu we yakwata ekkubo n'ava e Uganda ne yeerekereza n'aleka amaka ge n'akola ki neyerekeza buli kimu n'agamba nedda bano nabo bannayuganda na bano nabo bannayuganda tulina okubafaako n'ava ewaka n'agamba ebiseera bye ebikadde yavanga e Uganda ng'agenza okukola concerts mu nsi endala ng'agenze just kola ng'agenda kubeera mu nsawo ye. Okitegeera? Naye olaba omuntu atuuka n'agamba nti kati kaŋŋende nkole ekivulu kino eno ssente zonna zigenda okuvaamu zigenda kukomyawo abaana naye nga gavumenti erina obusobozi obukomyawo abaana kubanga bannansi bwe bakola ssente ate era babatemako omusolo gavumenti yesinga okukifunamu. Gwe kaddamu wali webuzaako n'ogamba nti lwaki bw'osindika emitwalo 9 lwaki Uganda ofuna emitwalo 7 endala ziba ziraziiwa? Endala ziba ziraziiwa. Endala zibeera ziraziiwa. Osindika oli mu kiyumba okola emitwalo 9 ekikwewuunyisa. Olimu ne banna abalala. Olimu Abafilipino, olimu Abaethiopia. Naye gwe Munnayuganda gwasinga okufuna akasaala akatini. Abafilipino bafunira mu 2,000 13. Okitegeera? Kyokka nekikuwunyisa gwe Munnayuganda ali mu kuvuma Kyagulanyi Ssentamu ali mukulu anyolabe nga atisti ofuna obwenkanya ofuna akasente akawera otandika okukolyako mu mbeera ennungi. Otandika okukolyako mu mbeera ennungi. Ekikwewuunyisa ate gwovaayo ate gwovuma Kyagulanyi Ssentamu nze mbeewuunya. Bannange nze mbeewuunya. Mu byaddala nze mbeewuunya. Nze mbeewuunya bantu mmwe. Nze mbeewuunya. Oyina avaayo n'akulaga nti ali mu kuvuma Kyagulanyi Ssentamu amukkatira amulika amuvuma. Amuvuma. Nsooka ne weebuuza bannange. Kyagulanyi Ssentamu gw'ovuma. Bw'obanga oli kadaama, ekyamazima ng'ovuma Bobi Wine. Naye before nga tonnaba kuvuma Bobi Wine, sooka otuule wansi. Nga tonnaba kuvaayo kuvuma His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, sooka otuule wansi ofumitize osooke weebuuza ekibuuzo. Lwaki ndi mu kiyumba? Okitegeera?
nga tunaba kuvayo kuvuma His Excellency Kyagulanyi Ssentamu sooka otuule mu wansi sooka ogambe naye bano abasajja ddala bampadde ogamba otya Matovu sooka otuule mu kiyu sooka otuule wansi osooka weebuuze naye ddala Bobi Wine gwenvuma yankola ki? Bobi Wine gwenvuma omusajja ng'alwanidde Uganda. Bobi Wine gwenvuma kiki ennyo? Olaba naawe kenyirinyinyi osinziira mu kiyumba naye ovuma Kyagulanyi Ssentamu kati gwe se weebuuze senga teyajja kuzuukusa bongo wandibadde ovumaani ofuna emitwalo 9 bw'osindika ssente Uganda gituuka 7 sooka weebuuze endala zonna ani azitwala sooka weebuuze bannayuganda bafiiridde mu ddungu bannayuganda abali mu ddungu abali stranded nga tebalina nasuubi ligenda kudda Uganda kudda waka kw'aboobwe gwe sooka weebuuze gavumenti ddiyo yaleetaddeyo buvunaanyizibwa mujjukira bulungi nnyo omuwala ekyali mu Kuwait just mu Filipino mugwe batta President mulamba ne yeesitula n'ava gye yava n'ajja okitegeera President n'asituka n'ajja ng'ayagala kumanya lwaki omu ku bantu be lwaki yafudde lwaki bamusse ng'ayagala kumanya nsonga okitegeera ng'ayagala kumanya nsonga naye gwe bannayuganda abafudde bannayuganda abameka abafidde Saudi Arabia naye teriyo gavumenti lwe yali evuddeyo n'egamba nti nedda ekimala wabula basituka okugenda mu Saudi Arabia ng'ekibatuteyo either kuteesa ku musaala gwammwe okitegeera kuteesa ku biki bagenda oteeka mu contract yammwe naye ng'ekikwatagana ku bulamu bwammwe nga tebakirowooza nako yadde n'omulundi n'ogumu nga tebakirowoozangako yali n'omulundi n'ogumu ekikwatagana ku bulamu bwammwe nga si kikulu gye bali okitegeera ekikwatagana ku bulamu bwammwe si kikulu gye bali azirongazi nti bo abatula gye batudde ne balinda akasente kaabwe ne balinda gwe munnayuganda ali mu kiyumba ali mu kutawana n'emirimu osindika akasente bo batere batemeka ezaabwe naye kati oli eri Bobi Wine kikyatuyambye kikyagenda okutuyamba nyonyonyonyonyo n'obatunuulira mulekerawo bannange okukolya bucoloccolo mulekerawo okukozesebwa okitegeera mulekerawo okukozesebwa gavumenti ya Uganda eyina ennyonyi yali ekutteeko ku nnyonyi negamba nti kati ekutte ennyonyi nga walaba Nigeria bwe baakikola nga olaba Abannaganda bwe baakikola ne bakwata ennyonyi z'eggwanga ne bagenda mu mawanga g'Abawalabu ne baggyayo abantu baabwe Uganda terina nnyonyi olaba Uganda erina ennyonyi basobola okukwata ennyonyi namba ne bagitwaliramu omuntu omu mu ddwaliro Seattle olanya ne bagitwaliramu omulwadde omu ate nga agenda kusigalayo egenda kusigalayo mulinde paka lwanawona kakati gwe munnayuganda kyogamba terina capability terina busobozi obwo busobola kusindika nnyonyi negera nesindikayo abaana abali mu kubona abanja mu ddungu gavumenti ekimanyi mubonaabona naye tesobola kubawa nnyonyi nti bagende babajjeyo naye ate esobola okukwata ennyonyi n'egiwa omuntu omu oba omukungu omu wa gavumenti emutwale munnanga afune obujjanjabi ogamba otya Nambi okitegeera n'emutwala agenda afune obujjanjabi so bakadaama bannyinaffe abali mu biyumba tuddemu amagezi abamu ndaba nga mutandise okusiriwala twandibadde tuddamu amagezi omuntu gwe muvuma ye mwandibadde mu mwesonyiwa mwandibadde mulaba mulabe ebyaddala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mwandibadde mulaba mulabe bw'oba tosobola kumusupportinga oba kumuwagira please sirika otherwise ogenda time egenda kutuuka ng'ovume Kyagulanyi Ssentamu ekiseera kituuko ng'oli mu kiyumba eyo ebintu bikubijjirire naye ate nga abalina okuyamba be bana ab'enkyukakyuka kati gwe soka weebuuze
gwolowooza abaana ab'enkyukakyuka bayinza okuyamba ng'ovudde mu buzibu e Saudi Arabia? Gwolowooza bayinza okuyamba ng'ogudde mu buzibu e Saudi Arabia nga bakimanyi nti obadde ku muntu gwe balinamu essuubi agenda okubajja mu bwamasikini bwe balimu ng'obadde oli mu kumukakanya oli mu kumuvuma? Bino ebintu bannange bannayuganda bikyukanga budde. Osobola okuba ng'obadde ovuma Kyagulanyi Ssentamu ng'ovuma Kyagulanyi Ssentamu olunaku ne lukyanga mukama we akwefuulidde ng'ayagala either kukugjawo ng'ayagala kukutta. Naye ate ng'abantu abalina okuyamba beebo bakadamu ab'enkyukakyuka ab'enkyukakyuka nga weebo kadamu ab'enkyukakyuka abagenda okuyiwa emibiri bakuyambe. Kubanga osobola okufuna ekizibu olw'okuba gavumenti ekuwadde akasente ovume Bobi Wine ofune ekizibu Saudi Arabia nga ne embassy ya Uganda nga tesobola kuyamba. So bannyinaffe mwandibadde mwetetenkanya, mwandibadde mudda mu mbeera, mwandibadde mwetereeza. So ekirala ntumiddeko n'abalala nga mmwe muvuma Kyagulanyi Ssentamu naye nga tabaddamu. Ekyamazima ye tajja kubaddamu. Ekyamazima ye tajja kubaddamu. Kakati awo kinyinza okubagamba kiri kimu kimwandiza ati yisite mwandigize nga mununa ati yisite munune bunonyi ku vvu. Okitegeera? Munune bunonyi. Tebuhabulwa Asudde Museveni amagenda ge galabikanga gakonkonye. Toyenza nnyo muganda wange, buli muntu ali eyo ng'ogata olina ky'ogatta ku struggle banange tusiima era tweyanza nnyo okwerekereza ako kubanga we byatuuka Museveni we yatuteeka twerekereza bwerekereza okuvaayo ne tujjawo amaloboozi gaffe, ne tujjawo feesi zaffe, ne tujjawo obwagazi bwaffe bwe tulina eri eggwanga lyaffe. Okuvaayo okujjawo buli kimu wano Uganda si kyangu. So bwe tutaba baganda baffe nga bano abavaayo ne bagatta naffe okulaba nga twenunula nga ne bagatta eddoboozi lyange ku liryo ne bagatta amaloboozi gaabwe ne gabeera compact okulaba nga tununula eggwanga. Banange tusiima nnyo era tubagamba nti mwebale nnyo, mukola kyamaanyi nnyo okulaba nga mutuzaamu amaanyi ate ne Uganda yaffe okuba nga etambulira ddala ku ekyo kyennyini kye tugisuubiramu oba nga esimbudde omusingi omulungi. Bannange bifuna bye twagala ate ffenna bye tuyayaanira. Twetaaga ggwanga lyaffe ate munnange twagala eggwanga lyaffe linunulwe. Bwe waawo okusoomozebwa oluusi kuba kungi, okutya oluusi kuba kungi, naye ate tewali kigaana singa tubanga twewaddeyo Uganda yaffe okununulwa. Tewali kijja kugaana nga bannayuganda ffe ababwanisa amaloboozi gaffe Uganda yaffe enunulwe era nga tubategeeza nti Uganda eno egenda kuba ekyenjawulo, egenda funa okugattako okungi, tulabe nga twegatta wamu tununule eggwanga. Tewali kigenda kugaana, buli kimu kigenda kutambula nga bwe twakisuubira era tubasuubiza nti tugenda kubeera abanunuzi, tugenda kubeera abawanguzi. Mu kutya okungi okuliwo bannayuganda tubasaba temuggwamu maanyi, tusigale nga tulwana, tusigale nga tutambula. Bwe tunaatambulira wamu era buli kimu kijja kubanga kitambulira ddala bulungi nga bwe tukisuubira oba nga bwe tukibala. So baganda baffe, mikwano gyaffe, akaseera akatono era ke tulina tukatambuze nga ka mugaso, tewali kijja kugaana. Banange Museveni ye tagenda kubeera wano ng'atufufubaza nga ffe tusirise busirisi nga batasobola kwerwanako, nga batasobola kweyogerako. Tuyimuse amaloboozi gaffe, tuyimuse okwagala kwaffe, tuyimuse amaanyi gaffe gonna ge tulina okwewaayo okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Uganda ye Pearl of Africa gye tulina, tewali kye tutunuulidde okuggyako okutunuulira eggwanga. Twenunudde tutya ye ansa kye kiri mu ddiiro ffenna kye tuba tutunuulira.